kunyumya ate kubalooza ng'abo kuba interview eno wagyegayiridde ogikuwa kale ate otandise okumbuuza ebyekisiru kimala. Thank you. Okay, Uncle Weasel. Ali stood ali easy, ali happy. Weekend mode, buli kimu kiri fine as you see. Obimanyi tubanga ne betufumba naye nga sometimes tulina n'okwewummuzaamu. Yeah, so sometimes twewummuzaamu naye ng'era tuwummulira bwe tukola, so era expect. Yeah. Twalabe Weasel yakutimbye, Chameleon yakutimbye mba legends abagenda obeera ku Cubana abatakupapiza. Abatakoze ki? Ffe munnange okubeera legend etegeeza mbu nno kasita ofuuka omuyimbi ofuuka legend. Legend ye muntu abaddewo no matter time okitegeera no matter the test of time. Eyo legend yabeera nga inspirinza abantu, inspirinza abantu bangi emyaka 10 n'egigwamu. Kitegeera abayimbi bangi bajja ne bayimbamu oluyimba lumu bbiri ne bagenda. Kitegeera neffe inspirinza abantu era abaana bayiga nti no abayimbi bayimba babiri kuba babiri musobola okimakinga faster kusingana okuyimba weka. So baba abantu addemu maybe I deserve it. Yeah. Kuba mba inspirinza abaana bbanga ppanvu. Yeah. Singana abakulu abamu abali mu industry ebbanga lyenyimbidde ate nga ffe tuyimba hit pan tetulina luyimba lubi. So baba ntaddemu, yeah, why not? So you as a person, oyimbye nyimba nyingi, do you think you qualify or we need the fans to set it out? Lekere bafani basalewo banawukiriza nti no you are a legend. Si byakulwanira ne baba tebaagala music, good music is good music. Tebalwanira birwanire era be basalawo. Ate nze ne wemba nga siri tekyenzijjaako mukyala wange mulungi, tekyenzijjaako baana bange balungi, kyekyenzijjaako bubebi bwange obunkwana. So nsigala ndi Weasel oba oli legend kale gwebeera nze I don't give up. Yeah. Abantu bagamba tokyasula ku nnyumba yammwe ya good life nti it makes you okubeera ng'oli munnaku. Ebintu ebyo tubive nakko ebyo nabyerabira dda ndi mu good life. Ebintu ebyo nabyerabira dda nnyo wamanyumirwa nnyo tewali nnaku ewa Weasel teri nnaku. Buuza abandaba eyo gye nkyakalira sirina nnaku. Nsulayo tulina amayumba mangi, tulina okulite, tulina entebe, tulina gye njagala gye nsula. Yeah. So you're becoming more strong. Naguma dda nawe nze ndi mujaasi naawe tonziza n'amabega nze ndi mujaasi. Buli obujaasi jaasi bwe butaguma ne busigala nga bukaaba nze I am strong nze ndi lion. Yeah. Yabuvuddeko alina omuvubuka eyali ayimba obulungi ennyo nga muyimba ababiri twaze nga muli beera so nice when you're together and people were like is he going to be Radio Express president? Aliwo alina wayimba n'emmotoka n'eddoboozi eddungi ennyo. Yeah, uyo ngezaako mukwatako ambakinga mwana mulungi nnyo era mujja kuba mumulaba ku ssimu naye ng'asobose nakumbakinga. Yeah. Byaffe bya friendly basis ebyokusane nga twabikoowa. Kuba mukuba alina emmotoka ez'amaanyi ate ekonomi erinnyo kyagivuga njivuga munnange semu bubi njivuga ngezaako naye nga era si kyangu naye era tugezaako nga nagambye omujaasi nze ndi lion enjivuga oba nfukamu musulo etambula. Waliwo girabyeko ng'evudde ku kkubo oluusi njifukamu omusulo n'etambula. So bajja abantu mbayigiriza akabadi k'ofukamu omusulo. Abantu bafuka omusulo mu mamotoka. Naye nga wamma kibi ekyamafuta wamma nange nkifiiringa ekitegera naye nga tusabe gavumenti naffe tukwatireko basseemukko katono at least kale ku 1,500 buli leeta 1,500 at least. Okay, Weasel gwe mu kubayimbi ab'amaanyi naye tetukulabangako muwuuma n'akalulu baakongerayo. Munnange nze era abantu abamanyi nze saagala bintu bya pressure newoogera n'oŋŋamba mbuno ompadde obwa Lord Mayor oba obwa President nga seesimbyewo mbu just automatically nze saagala pressure njagala nnyo emirembe gyange kale ate bwe ndaba abantu ng'ebintu tebiri straight ate nnyongera okutiira ddala. So nze
nze njagala nnyo emirembe sobola kgenda kunenengana amwe tuli naye kaba tukiikirire naye nga bwetuli yavuddeko wali omulenzi eyavayo n'agamba nti no sizze kunyumya ate kubalooza ngaabo kuba interview eno wagyegayiridde ogikuwa ate otandise okumbuuza ebyekisiru kimala. Thank you.